Abavubuka basukka 8 abakwatiddwa mu bikwekweto ebikoleddwa ab'ekitongole kya poliisi ki Crime Intelligence mu Kawempe North kidiridde abatuuze b'e Lugoba, Kazo, Kawempe, Kiganda n'ebiriraanyeewo okulajana olw'obubbi obususe mu kitundu kyabwe obuviiriddeko abantu okufa nga bwe twakulaga mu mawulire agataliiko mu ttuntu ku Lwokutaano. Okusinziira ku batuuze ababajjajjobya batambulira mu kabinja ka Kasolo Group era nti waliwo bannaabwe abakubiddwa ne bafa n'abalala banyiga biwundu mu malwaliro. Tutambula kiro obudde buba bukya saa 10 bakuba abantu bakukwatako ne bakuba bakuleka ku point oba okusibasa kino kutta bakuba abantu bafa kati juzi waliwo batidda obamubiri bamutta waliwo gwe yakubidde mu nkere. Oluvannyuma lw'emboozi eyo okulagibwa ebikwekweto bano mwe bakwatiddwa byatandise era nga byayindidde Kazo Lugoba ne bwayisa okukakana ng'abantu abasoba mu 8 bakwatiddwa era poliisi bwe bakunyiza beewaanye okwenyigira mu bubbi kyokka nti bo banyakulabunya kuzima simu tebatta bantu. Andikatola obuzibu obuli mu buli bwe buti era kyenjagala omanyeemu gwe bbanga lyondabidde bali bandeseeko wooli mu maaso go nga nina gwe ndi naye kitegeeza nze ntambula ntya bali bobba nabo wabanga nabo wali waloko wabanga nani wabanga nani abeera jjamu ng'asibye emmotoka nga ziri mu motoka kulinyisa bali baligula engozi munyakulako ng'ogenda. Abamu bagambye nti bossi babbi banywi banjaga nga waliwo n'abadde n'embale era nga kigambibwa nti zaamutemebwa mu bubbi. Ono alajanidde poliisi okumuyamba ave mu muze gw'obubbi guno. Ogenda kunnyamba otya nange bwetafeera fyokya kubanga gambye nafuna omulimu nkola sagala bintu byankubinza luzira kubanga bintu byeruzira sigenda nfaayo ate era nzemu kukola. Sibbanga kafandi bakwatidde leta afandi basanze mu nnyumba ne bakonkona ekiro. Omu ku bakwate Azizi Luyima atutte poliisi gy'asula ekiteeze era ng'esangiddwayo ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbo omuli wuufa, TV ne kapeti era basanzeeyo engoye ezigambibwa okuba nti zazaalabikiramu mu butambi obw'enjawulo nga bba byonna ne bitwalibwa ku poliisi. David Tamale ne Martin Kiza be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.